mbalamusizza mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza twagala okwebaza Katonda nate olunaku lwaffe yalukeesezza essaawa zino dakiika 4 eziise ku ssaawa 6 ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'12/19 era nga tuli mu programu yaffe eno enganzi muwanguzi yeetawanika Juliet Jukojeje olw'ekisa kya Katonda nze ndi emabega w'omuzindalo guno era nga mbalamusaako mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo ttiimu zonna ez'enjawulo mwebale kubanga mutwaniriza Saudi Arabia team China mwebale kutwaniriza mikwano gyaffe abalungi manyi kwe mulimu na ttiimu zonna era nga bwetyo tugenda maaso n'emikwano gyaffe okwetoolola emikutu kino gye kituukayo nga bwe nakugamba nti tokkiriza n'omulundi n'ogumu programu eno okugyebulizaamu essaawa 3 namba ssaawa 4 nnyo baako muno mukwano gwo gw'osobola okubanga naye oyogerako naye n'omugamba nti teekako naawe weere ng'ofuna obuwanguzi temwerabira ku 98 katonyeze 7 ate ku 96 katonyeze 040 poto ku 107 Masaka tuweereddwa nnyo omukisa ogw'amaanyi okuba nti n'abali emitala w'amayanja ngamba abasukka ku ggwanga Uganda nammwe muweebwa omukisa okuyita mu programu eno era nga abasinga obungi mu kaseera kano abamugolokoka bugolokosi naye Katonda abawadde ekisa ate nammwe abatambula okuva eka kuva eyo gy'obadde kusobola okubanga okomawo eka mu Desemba mu sizoni eno Novemba Desemba tusaba Katonda akuwe omukisa ate era agabirire osobola okubanga ekirooto kyo kituukirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ttiimu TZ mwebale kutuwerukaminga mwebale kutwaniriza njagala mu dakiika zino okubanga nnyaniriza omuwanguzi waffe genda kubanga atubuuzaako atubulira ku mannya ge gy'asinziiridde ate olwo ajja kubanga alutuviira ku ntono Katonda waffe nga bw'ali omulungi. Amiina. Yesu yeebazibwa abooluganda. Amiina. Mbalamusiza mu linnya lya Yesu Kristo omugabirizi waffe. Amiina. Amannya gaffe maama. Amanya gange nze Mrs. Paul Mugarura. Nviiridde ekira. Nga ndi mukazi mufumbu. Haleluya. Amiina. Oli mukyala. Ennyo. Mukyala Mugarura. Mugarura omutooro atali Muganda. Tujja googera. Gonna gamalayo tulabe. Paul Mugarura. Wow. Ng'olina amannya amalungi. Ekitiibwa kya Mukama. Paul Mugarura. Amiina. Byonna tujja kubyogera. Tuweereddwa nnyo omukisa abatoolo empaako yawe. Ndi akeke kande yawe. Nakuruka keke daiwe. Amen. Empaka akeke. Amen. Atuweereddwa nnyo omukisa abatoolo ffenna tuli wano ffenna nabagamba nti Katonda waffe ye Katonda w'ennimi zonna era all the way from Tolo Paul Mugarura yagenda okutandika okutegeera wabusanga otya nga mama ne taata we bali. Obulamu tebwali bwangu naye ng'ate waliwo ssente ewaka naye tewali mukwano. Ngenda okutegeera nga maama yagenda okusoma ku mawanga nga ndi ne stepmother ne daddy wange. Stepmother oyo yafaayo nnyo nandabirira mpulira story nga nkula tinamboto feedinga nenvaamu nenfuuka omuntu. Nansombanga nantwala ku ssomero. Yatulaga omukwano nga mami twakula nga tumanyi nti ye mami. Bwe tukula daddy ayina ennyumba z'abapangisa nnyingi nga kuliko baruma mongers nga batandika otubuulira ebitufaako ffe bye tutamanyi. ab'eŋŋambo. Oyo nno si maama wammwe. Oyo stepmother wammwe. Mwali bameka? Tuli abaana 10 naye by then nali nze ne sister wange. Mami bw'atulekawo daddy n'awasa stepmother waffe. Stepmother nga ndi awaka nga ndiwo ne sister wange omukulu. Stepmother waffe omulala n'atwalako mukulu wa stepmother wange n'atwalako mukulu wange nze nesigala ne my mom. Oye yandera. Naye nze nakula nga sina kyemanyi naye nga she showed me too much love. She cared for us. Bwe twagenda tukula ne baleetayo omwana omulala.
awaka. Mu maama wange batuzaala abaana babiri. Mu maama ali ewaka kati naye yazaalamu babiri, abasigadde omu naye nga nkugambye tuli abaana 10. Abawala 8, abalenzi 2. Ekiseera ne kituuka ekyokusoma maama n'atusombanga. Ewaka waliwo ssente. Ng'era n'ab'ekyalo batwesimisa. Naye nga tetulina mukwano. Taata waffe ng'anywa omwenge nga mutamiivu. Nga bw'akomawo ennyumba ng'efuuka ennyumba nga tudduka abayingira wansi w'ebitanda biki bikoze bitya. Ate mukubi lumu ne mbuuza mulwaniranga ki ne ddadi? Maama nga tayinza kumbuulira naye nalabanga ng'alina bruises ng'oluusi akaaba nga mpulira bubi kuba nakula naye okumanya yanjagala nasulanga naye. Sijjukirako nnaku n'emu abalala we bagambira nti ba step mom babi nze ogwange mutwala nga glass. Haleluya. Era mu byensinga okusaba nsaba Mukama amuwangaaze nnyo. Omulage ku mukwano. Era nakati ngumulaga mu kitono kye nnina. Naye neenyumirizaamu. Naye neebaza Mukama. Ne neebuuza nzaani abasinga bafudde naye nze ndi mulamu. Haleluya. Ba step mother batokyaringa naye nze owange yandaga omukwano. N'abalala abawulira babeere ng'oyo. Bannange. Waliyo bamaama nga ddala bazaala abaana baabwe naye nga tebenkana step mom wange. Maama wange anzalira ddala namala ne mmulaba nga mpezezza emyaka nali P4 n'akomawo ng'avudde ebweru okusoma. Bw'akomawo maama wange yali tatwalanga lunaku na lumu kuŋŋamba nti si yanzaala. Buli lwe namubuuzanga nga tukivaako ambuzaabuza ne tukivaako naye nga bali baakugamba. Naye ng'oluusi manyi okusiniikinga ne nnyingira mu bedroom ne musanga ng'akaaba. Sweet. Ne mubuuza mami what's wrong? Katayinza kubuulira. Mu mbeera eyo mami yayiga omwenge ng'alowooza nti omwenge gunaamubeera stress n'egenda. Eya kibooko n'okumuvumanga buli lunaku. Taata yakikolanga ng'olwo amaze kuteekamu mineral water. Taata kasita yateekangamu nga ffenna tudduka. Naye ekirungi nga tudduka ne maama. Nze ne maama ne brother wange olwo sister wange bamututte ekitintale ewa mukulu wa step mom wange ye yamulera naye. They were so loving. Lumu taata n'akuba maama n'empulira omulanga. Ekiro. Yali zaali sandoza nga 2. Nensanga balwana kyani nenyingirawo ndi muto naye nga mpulira obusungu nengamba lwaki daddy kuba mami always. Kyenva nagamba daddy kwona ddamu kuba mama wange. Ngenda kukuba situlu eno ku mutwe nkutti. Obusungu bungi. Ate nga daddy wange yali mujasi. Nga ne mu nnyumba tuyine emmundu. Kwa oluusi bwe balwana ne balwana mama nga asikayo emmundu nga mugamba yino kuba amasaso nzite. Then to torture me like that. Nenga munda munze tuli mu ennyumba erimu ssente ekizimbe kirabika bulungi naye nga munda temuli mukwano. Ennaku y'omu bikomera. Naku ya bikomera. Naye nga tuyina embwa waka. Ngezi eyina emirembe singa n'abantu. Embwa eri nga muzeeyi amanyi n'otukuba n'atufulumya ffenna kasita dda nga teyalidde. Nga kasita amuwulira nga ahuutinga akomyewo. Gedduka. Ngemugoberera mpaka ku buliri wali daddy nga yeebakanga naye yeebaka wali. Ng'atandika okubuuza suicide yalidde. Naye ng'ejja tukubya kibooko eziri serious. Bakuba maama bwe bakubiramu abaana kuba bwe bulirwe bakuba maama nga nange nsitula eddoboozi. Naye nga ndi muto obanga nsambye etteke n'engwe eri naye era mukomawo at least. Njagala nnwanirire maama. Ekiseera tukula mu bulamu obwo. Tukula mu bulamu obubi. Ekiseera kyatuuka. Mukulu wa maama najje waka. Nga muzeeyi amukubidde. Awayiriza mami ebitaliiyo. Ayenda akola ki addala eti bikoze bitya. Naye nga nalabanga mami yakeranga natudroppinga ku ssomero. Saawa za lunch natukomyawo ewaka naddayo. By then yali akola ne state cancer embalala. Ayina emmotoka. Twali bulungi.
kati nga tulina n'edduuka waliwo ne diary nga litunda mata ne woteeri kati nga dadi gyasigala naye during his free time ng'abeera akola mirimu gya gavumenti wazagiso naye nga bw'alaba omuntu yenna ng'ayogera ne maama bwe tunadde ewaka ekyo ekiro tujja kusula nga tudduka yalina ebbuba ate nga mukubi nga muyombi kwegambe waka nga tewali mukwano ng'abwadda bw'ati oba tubadde tunyumya ab'obuliri nga mubwesonzeka abaaki maama ng'agamba mujja tubeere wano mama naye alowooza oli buddukiro naye nakulira mu mbeera eyo neŋŋamba ekiseera kyatuuka muzeyi n'atandika omulangira tozaala olya mmere yange yabwerere nembwe kusinga neŋŋamba what byenzize nga mpulira abapangisa nga boogera yali tazaalangayo mwana waka yafumbirwa emyaka 13 teyazaalamu mwana sweet ng'alya biteke gyokka teke nga zaalya naye ng'ate muzeeyi talaba kyeyandimusasuddemu precious at least payment yasalangawo okumukuba kubanga nze mutwalira ddala nga glass omuntu n'osanga omwana ng'ali ku bboto mpulira nti nali wa 2 weeks mami n'afuna olugendo ate okusoma kwali kwabwerere yafuna sponsorship abazungu nga babakimya emulago ne bamutwala kuba musawo w'amagumba kati ate byabwerere bamukimye nga she can't refuse n'agenda netukulira mu mbeera eyo naye nebaza mukama nti twakula naye maama yatugamba nga olw'essande tugende tusabe dadi yali mukubi mulungi naye nga n'olw'essande bwe tuba tetwasabye batukuba fe abato naye nga ye tamanyi kyaki gyetunula sijjukirako nyina emyaka 37 nga ndaba muzeeyi ng'ayingira church naye ate mwaba ayagala mugende ng'ayagala tugende ekirungi grandmother waffe yali kumpi ng'amanyi otuwaayo ku ndobolo biki oluusi najja abaana temugende bwe muba mugenda ku church muyite ewaka mbaweeyo ekiweebwayo mu kkanisa oluusi ng'atugamba mugende ne waddadi abawe bwe tugenda nga tumugamba jjajja agambye tuweeyeezo ku church ng'amugende abawe ye yalina nga tatuwa ssente naye alina tugamba tugende ku church kyo ng'akyagala naye nga ye tekimuliimu yasemba ku church nga bamugatta ne my step mother nsuubira kyeneebaza mukama nti maama wange ndowooza muzeeyi bwe yalaba ngesasula ekyempeta I really thank God for that era buli lwentunuuli ekifaananyi kyabwe I thank God bwe nzize enkula nentegeera amaanyi agali mu mpeta amaanyi agali mu mukama onagatubuulirako tugende mu maaso ne tutandika ne tusoma maama n'asomba ekiseera kyatuuka maama n'agenda n'asooka n'anoba ogwasooka baganda be ne bamukimanga emiggo mingi ng'akoze aweddewo ne tubonaabona taata n'afunayo ab'amabbaala oluusi oba akwanye b'amabbaala oba baaki yajja alidde ffe ne tubonaabona nga tuli omunyeebwa nga waliwo n'omunyeebwa lwe gutubula nga tulina olusuku lugudde n'akaleka ng'oluusi amatooke gengera ne tuli amenvu naye ekirungi twalinanga jjajja nga manyi okujja n'agamba mujje tugende mulye jjajja bw'atabeerangawo nga tujja kusiiba twalina n'essenga oluusi nga n'essenga oluusi bwe tulaba dadi nga taliwo nga tudduka ewa ssenga ng'atuwaayo ekyokulya olwo maama teyamunona taata teyatanona maama akyeduukuuza akyekalakaasa after some time baganda be ye nyini ye yabakubiranga ne bamukima ne basanga inanga akoggose aweddewo amagumba gonna gamwetimbye naye nga waka waliwo ssente bwe nzize enkula ne mmanya nti no waliwo ssente kyetakola it's only God waliwo ssente kyetakola it's only God okusoma kwaffe ne kutandika okutaataagana twali tetuwa ssente nnyingi naye nga bamanyi otugoba ne tudda eka dadi n'agamba mugende mulime
Katuyine ettaka ddene kayinza okusalira okuvanga wano n'eri ku kyaki y'abapya ne tukaaba ne tulima nga tukaaba olwo nno tuweze balese n'abalala bazazaala eyo kuba mu maama wange nagambye tuli babiri abalala omwomu mpozi n'abasembayo kati abali ewaka babiri ne tubonaabona ne twambala emiziina nenga dadi wa fina center anywa omwenge agula bamalaaya akola buli we lived a miserable life really naye mukama mulungi jjajja bwe yagiranga ati nti mujje Reverend azze waka okusaba ewuwe atugenda geera bato bw'obamanyi katubuuliranga enjiri ekikwewunyisa ewaffe mu family tulina ne bakanoni ddiini yakeera naye mpozi kyenneebaza mukama nti nze nakulanga simanyi byakusamira eka tetwabiraba okuggyako nti tuyinayo abalongo jjajja yayina ebigali senga waffe yabazaala jjajja n'abimusibako senga n'abigaana kati jjajja ye n'abikimayo nga jjajja ali so loving nga ye ebigali bye biina ennaku mwe tutoola atugamba ababba ssente zange mujja kufuna obuzibu naye nga ffe jjajja tumwagalako kya ssente ate fiizi zigaane ne paani ku ssomero agaane atugenda ne tubbamu 1,500 ne weerira paani ku ssomero ne batugoba ng'oluusi otya n'okudda ewaka bwe yakulengera ngeri okimi eki wavudde waka ogenze ku ssomero bakugobye ffe twasemangayo okuwa fiizi naye ng'ewaka tulina ssente anti olwo omukyala taliiwo maama taliiwo ate nze kyensuubira nti ne wano we twasomeranga oluusi ndowooza maama ye yasasulanga ssente ze eza dadi nga zigenda mu mwenge mu sigala mu bamalaaya waliwo yatugambye nti omwenge n'obwenzi baluganda kuba it's rare okusanga omuntu ng'anywa sigala nga tatamiira naye neebaza mukama nti awo nawo ne tuyitawo okusoma kwali kuzibu olwo omaliriza ekyomusanvu nkisomye Hallelujah 2000 is it 1998 ne mala my P7 naye nga bugubi bwogera n'ogira oti ne mutuula Headmaster n'abasanga nga mulimu olusi mu lusuku oba mu kikande n'agamba mujje tugende ku ssomero ne musoma etamu ne muwumula nga baba banja naye nga ssente weeziri nagambye my dad was a government worker nga tulina businesses nga ne bw'oyita ku maka ogeesiimisa naye nga temuli kalungi kagalimu balaba bizimbe olwo talina mukyala gwaleeta abeere mu baana wewaka bamalaaya bali eyo tayinza kuleeta okuggyako abamu bamulemerangako ndooza nga tebalina gye babeera ne bajja bwe bajja nga batutulugunyiza ne batutulugunya batukoze ki ne batukola ki mu abo waliwo gwe yaleeta bwe yafuna olubuto twali baana bato natandika okubulira ekyalo kyonna ngenda kuzaala mwana mulenzi ngenda kuzaala mwana musika kati abantu nga babyogera we don't understand naye nga mpulira jjajja bwamulaba ng'ayita wamuvuma n'amulangira ebyawa n'ebyawa kati ng'abaana nga tetubitegeera naye nga ffe tulaba abakazi kusiniikinga kiro ne bajja ewaka kumakya nnyo ne bagenda ogenda okuzuukuka ng'omulaba anaabagenda nga bagenda oluusi tobalaba bakeera nti oluusi bakukyalo batya okubalaba naye mwabo be yaleeta n'aleetayo omukyalo omu yali mu kiga kyeyatuukola abaana abato twatuuka okuloga muzeeyi naddanga ng'atamidde n'agamba abo abaana bava wamujja wange gundi baleese eddagala ekyavaamu omukazi naga nze sisobola kubeera mu nnyumba muli baana muzeeyi n'amuzimbira teyamuteeka wala yamuteekanga wano n'eri paaki ya taxiweeri naye ng'ebikozesebwa bikimaka nga amazzi kuba twalina taapu olunaku lumu yajjanga amazzi yeetaaga amazzi yansanga nga wendi ndi mu kuwaata mmere
bwe yajja ne mubuuza nnyabo okimye eki nambuuza ombuuza ngaani nga gw'omubuuza nti nnyabo okimye eki anti nga nze simwagalira ddala kuba mumanyi from A to Z ne jjajja amutugamba ate tamutugamba birungi omukyalo oyo nga buli lwagamba dadi mbu twalese eddagala nga tujja ssula bweru jjukira maama taliiwo kati baana ffe tusigaddewo okusasula omutango mumuleeta eddagala tuloga taata nga tufulumye bweru nga tudimya nga tugoba eno n'eri nga tudduka olusi tusulako ewasenga nga senga atugamba mukeera nnyo ne muddayo ewamwe ne mutula wali ku kyedi nalowooza mwasuzaawo saagala atajje wana ndeekaaniri ndowooza embeera eyo gitegeera naawe kakati obusungu obuzizza ku mukyalo ono nange mwesasuza tutandika omusasudde otyo olwo nga sinnamwesasuza nga muzeeyi amanyi nga waliwo omusunda atuleetera amata ng'alina otuwa agafa agawaka n'ag'omukyalo oyo kati nga ffe tulina ogadde rivaringo gatuusa wali kati nze nga bwe bagampa bwe guba nga guli gwe mulyango bwe ngaleeta nga wummuza wano siyita abeeno oba kimpummuzawo ejjaaga yange nga neetambulira oba mbaziganya oba bagalabye oba tebagalabye whom it may concern. Otandise okufuuka mujjawe n'amaanyi olutalo ndulwana mu mubiri sinnalokoka sina kyemmanyi n'awaabe wataata emiggo n'akuba bwe yankubanga nga ŋŋamba kati njiya pulaani bbi bwe yajja nsanga mpaata nga nkutta akambe bwe nti ne mugamba geza osene wana amazzi mukazi yali alowooza nsaaga agenda okulaba nsituse ku katebe kano kamwasajjute to approach her n'asemberayo ne muzeeyi we yajjira omwana akuba maama olwo ndowooza nali around senior 3 senior 2 mugenzi ovubuka naye nga tubonyeebonye abakazi abalala baalingawo nga balya ssente za muzeeyi ne bakola ki naye nga batulekera emirembe gyaffe ng'abamu bamanyi n'okujja ne bagamba baabagulidde enva mwina enva nga waliwo naamanyi n'otufaako muba muli awo n'abaleetera akabizzi n'abaleetera ennyama ng'ajja naakukuta tayagala muzeeyi amanyi naye oyo ye kye yatusasula yatukubya kibooko yatusuzisa ebweru kogwe naawe kati ogenda kumusasula kati muzeeyi yampitanga nti muzeeyi bwe yayogeranga kimu bibiri n'agamba nazaala omulenzi mu bawala nga neeyitira mulenzi mu bawala olwakusanga ogaludde akambi yansanga bulungi nnyo kuba yayita eri emiryango mu nnyumba nayita mu korido atusanga nyimiridde nga wano omukyala ng'ali wali adduka n'ekidomola ayimiridde bw'ati momenti eyo omunene n'agigwamu tugenda kukoma mu dakiika ntono ngendeko mu bulango bwaffe tukomewo n'akaseera ako. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.